Okay, omulungi atulaba okyali ku lutimbero lw'emirembe Salamu TV. Programu omukeeze mwe tukyali. Nyongera nno akwebaza nti webale nnyo webalire ddala. Manyi nti oli mu kweyiiya. Manyi bannayuganda musibyewo embeera y'okweyiiya. Kweyiiya. Lyagira ati nti kweyiiya. Manyi nti oli mu kweyiiya oveeyo eka. Jamu ajja kukukwata nno. Obudde bulabika nga bugenda naye nga bingi nnyo. Programu omukeeze tutuse mu budde obw'ensonga Ssemasonga ajjukira nti nagamba buli kumakya tuba n'ensonga ekukwatako ggwe nga ggwe. Twasalawo lw'abakadde baffe bonna okusalawo ne balaba nti mu butuufu tulina okutuusa ku munnayuganda buli kimu kyonna kye yeetaaga ate ng'oteekeddwa kijja wano mu bulungi bwakyo. Olunaku olwokutaano Juma oba weeteekateeka ogende mu Juma tubeera ne mugana nge Sam Ibanda Mugabi oyo senior okuva ku Parliament n'atuwa buli kimu kyonna nga bwe yakijjeewo. Bondo butuule buba bungi bugulumbo bw'amaanyi obuli mu Parliament ogenda buwulira ndi nayo naku olwaleero era amakya amalungi. Gana Sam, yes, embeera egamba ki? Mbeera simbisa. Bitambula bitya? Si bubi. Kwasizotya. Ndi bulungi sina buzibu. Jebale. Obulamu nze bweyagala nasalawo nkola mirimu bulamu kweyagala kasita oba nga oli mulamu nga ne munno mulamu buli kimu kitambula. Ngana Esamu buuza kuba tulaba essaawa eno. Neyanziza muganda wange Ibrahim Ali njagala okubuuza ku bantu baffe bonna abatulaba gamba nti mwasuza omutya mwebala okukola emirimu gyammwe tooza nti mwebala okukolera eggwanga famire zammwe kubanga eggwanga yeetaaga abantu abakozi bakola ennyo kampani zeetaaga abantu abakozi kumpi buli muntu yeetaaga omukozi ne bw'oteeka maid waka naye omulimu gugwakulya emmere ne maid era ogira ng'ogamba naye nokola baabitulangiranga edda bujuza kabuyonjo tolikola manye ekyo kyamakulu nnyo okukola kuba n'ebitabo ebitukuvu Kurani Bayibuli byonna bituga ataakole n'okulya taalye kati gwe atagenda kukola tojja kulya kizibu nnyo okufuna ekyokulya naye nga mwebale okuwagira TV yaffe enganzi ya Salamu TV temwebale okuwagira programu yaffe eno lwakutaano tubeera okulanga tukutuusaako ebyo bibaddewo mu wiiki naddala mu Paalamenti y'eggwanga mu ssiga erya Paalamenti kubanga tulina masiga 3 tulina executive ekulemberwa president ate ne tubeera n'essiga erya Paalamenti era nga lyo likulemberwa likulemberwa speaker Paalamenti kw'ossa n'omumyuka we kw'ossa ne essiga ekitongole ekiramuzi nga erya Katulebe likulemberwa Saabalamuzi si Katulebe olwaleero Katulebe naye bikyukakyuka Saabalamuzi bikyukakyuka ate nno olwaleero olunaku lwajjo nina analyst omu gwe twabaddeko naye Dr. Abdunuranas Kalisa n'agamba nti ekintu kye beerabira mu Uganda kigattako biwere ebimeka ebitaano essiga eryaffe bannamawulire nti likola kinene nnyo okulanga munnayuganda abeera mu mbeera wekuba kugamba nti kumukuumira mu mbeera eyawamu ey'obuntubulamu siga ddamuzi siga eri essiga eryaffe bannamawulire bakola omulimu munene kumpi buli bantu babeerawo naye lwakuba tetujjukirwa legal recognized mu constitution olaba nti buli omu akola bibye buli omu yeekolera bibye independent buli omu yeekolera bibye naye nga ndowooza nti essiga lino sometimes mu luzungu baterutuyita the fourth estate naye nga fourth estate mu mateeka ndowooza batuwaana bwanyi naye nga tetuliyo tegamba tebatuteekayo waggulu waliwo yayimba oluyimba tebatulaba batulaba bbule naye nga bwe bityo biba bingi ebibadde mu Paalamenti wiiki eno era tugenda kubanga tubitunuulira kuviira ddala ku Mande obukiiko obw'enjawulo bubaddeyo Paalamenti ebadde etuula byonna tugenda kubanga tubitunuulira mu pulogulaamu yaffe eno olunaku olwaleero era kyoteekeddwa okukola tokyusa kalimi ge mazima amatuufu nyongera ku bwongezi kugamba nti amakya amalungi beerawo
tovirawo ddala okyali ku Lutimbero lw'Emirembe Salamu TV program Omukeeze ensonga Ssemasonga. Muganda Isaamu, ndowooza tusooke tutunire ku Parliament. Twaleka sabiti ewedde ng'ebbugumu lyeyongedde. Kiri kitya kyekiriyo sipiika waffe kyalaba bongedde okukaaba wano juzi nakyaza omukyala wano Aisha n'agamba banembe egayiridde muyambe sipiika mumuzzeeko. Manyi yayogera akagambo tolaba ani teyavaayo ng'omuwala n'agamba nti president alina kuba solo candidate. Lwaki ku luno tewabaayo avaayo n'agamba nti sipiika solo candidate tekiri aramu kiri kitya bwebitera okubeera mu NRM naye gondooza kigenda kubeera kizibu nnyo okulanga kufuna solo candidate. Naye nga mawulire okuva ku Parliament ku nsonga eno y'obwa sipiika si nsonga yagamba nti egenda kutambula bwetyo naye ebbugumu ligyeyongeddemu era nga bwe twogerera olwaleero ndowooza buludde obuvuganya gavumenti bo baavuddeyo n'ekiwandiiko ekyenjawulo si kiwandiiko naye ne statement ey'enjawulo era nga yogeddwa retired Major General President wa FDC Mugisha Muntu agamba nti nga buludde obuvuganya gavumenti aba FDC tebali interested mu kifo kino ekyobwa speaker wa parliament eno ye-10. Last time olina okujjukira nti basobola okuleeta Nathan Nandamafabi era neyesimbawo ne Rebecca Itwala Kadaga ku kifo kyekimu kino ekyobwa speaker wa parliament naye byagenda okuggwa nga Kadaga wa NRM awangudde obwa speaker wa parliament eno egenda okukomekkerezebwa mwezi ogujja ogwokutaano omwaka guno gwenyiri 2010 abaliyo batandika okukaaba amaziga naye nga yembeera bwetyo abayingira bayingira so nga n'abamu bagenda kubanga abafuluma parliament eno mwezi ogujja oba oliawo 2021 bayinza okukomawo nga bano naki bw'oba olemeddwa okukola beerayo todda ekiba kyamuwanguza kati ate by the way tuyiga okulekera bannaffe saamu nkwagala ku bubaka bwa parliament 2021 lwaki oyo aliwo kati gwosakako amawulire takita lwaki akomawo ng'akomawo mutuleke kubanga alina byerabidde mu parliament myaka 5 gyagenda okukomawo kunona tewali yatotanga Kabusu Moses yakomawo juzi mbane munyambe nkomeoko nina bye naleka sikoze ombeera tembijjukira awo tuveewo saamu naye nga ebbugumu likyali ly'amaanyi babuludde ovuganya gavumenti ekimaze okutegereka nti tebagenda kubeera mu luukano n'okusinza ku statement ya Mugisha Muntu bajeyo tulowooza nti FDC eragire okulaba nga ereeta candidate mu kalulu kano naye ndowooza bageza okulaba okusinziira ku statistics n'okubala abuludde ovuganya gavumenti batono nnyo bwogeraganya n'abali mu kibiina ekiri mu kulembeze bw'eggwanga ekya NRM era ng'olwaleero tugenza okulaba nga ababaka bangi kumpi bali ababaka nga 304 aba NRM ate aba FDC tebawera wadde 5 so kiba kizibu nnyo kati bw'oba bala ebyofuzi era oteekeddwa okulaba nga oyibala bulungi gundi yasooka okuvaayo n'agamba tagenda kwesimbawo odonga oto naye njogerako naye ku parliament n'agamba Ivanda sigenda koma mu kalulu olina okujjukira nti yavuganyako ne Jacob Olanya kaluke kamu akobwa deputy speaker mwenye yagambye tagenda kukomawo kubanga kulaba nga yesimbawo ku myuka bwa speaker parliament mu parliament enejja ey'omundi ogw'ekumi naye nga bimu ku ebyo bigenda maaso mu kifo kino waliwo omukyalo omulala Monica Muding naye yavuddeyo abadde Amuding ayagala obwa deputy kati ayagala obwa deputy abadde mubaka omuwala gwanga lyonna naye kati ate yawangudde obubaka obwa parliament okukiikirira district ye-10 omubaka omukyala so kati mwenyini ayagamba nti ayagala bwa deputy so byemu ku ebyo bigenda maaso kati Monica Muding tuyinza okulaba nti Benson Hamson Obua yombaka parliament wa Ajuli County Lafal Magezi naye akyagala tugenza okulaba nti ate ne mukwano gwe Ssekikubo Rwemiyaga naye ekifo kino agamba nti akyagala ekyobwa deputy speaker so libbugumu ligenda okulaba parliament eno
ne Nuwagaba Nuwagaba yabivuddemu anti kati president ye president we waali manyi balina abondo kaabwe nti Sekikubo ye president wa Barebo MPs abaali Barebo simanyi baavaayo Barebo MPs naye Bwana Sam Kasimire prime minister balina title zaabwe mu kintu kyabwe Bwana Sam kagamba lwakuba nti olaba aba opposition bano kintu kye baakoze kirungi nnyo banafa bana NRM tuleme kukola mululu tulekere Rebecca alitwala Kadaga. Bwana Sam awo nga tuvuddewo sabbiiti era tulabye nga nzomanyi tunula bwenti ku lutimbe enda okulanga olisindise ti ababaka basituse ne bakyalirako Saabalamuzi w'eggwanga eyakamala okutyemula omusango ogwa ebyobufuzi petition n'agamba mbabazi tolina bujulizi. Ababaka bano kigendererwa ki ekyabatuteewa Saabalamuzi? Mpozi mu mateeka tulina okunyonyola bannayuganda kuba omulimu gwaffe mu puroguramu eno kunyonyola kubalaga kituufu kitangala mu maaso eddala mu palamenti ffe ng'abasakayo amawulire aga palamenti kuba tuteekeddwa okulaba nga bino byonna tubitunuulira. Wiiki eno akakiiko ka palamenti akakola ku by'amateeka n'ensonga za palamenti era nga kakubirizibwa omubaka Stephen Tashobya bwenno bamwangudde akalulu kati ate simanyi oba kiki bamulanga naye nga bamuwangudde yakulembera ekintu ekyo okijjukira bulungi ekya constitutional amendment okukola ennongoosereza mu ssemateeka w'eggwanga mu byokulonda biki byonna naye bakamukubye agenda kukoma mu palamenti ejja naye ng'akoze omulimu mulungi akoze omulimu mulungi by the way. In fact ye chairperson wa committee omu ku ba chairperson ba committee omusajja omukozi ennyo era ne committee ezikoze ennyo era singa teyaba kuba musajja mukozi ennongoseza zatwala mu kakiiko ka palamenti ndoza zanditutte ebbanga ddene nnyo naye obutunuulira ebbanga gavumenti yalwawo kuleeta ennongoseza mu palamenti ate akakiiko ka palamenti kalisivinga amendments zino nga obudde bugenze naye kaatuula weekend ekiro nga weesanga nti olunaku bamitinga groups nga 5 kuva ku makya ssaawa 2 bayinza okuvaayo ssaawa nga 2 ez'ekiro so nabya ddala nga musajja mukozi naye akalubwe katebo kabiira naye nga Stephen Tashobya yakulembeddemu ababaka ate kwabaddeko n'omumyuka we Mbaka Stephen Baka Mugabi bonna ba Stephen wali Stephen Tashobya na Baka Mugabi Mbaka parliament wa Bukoli North naye bamwangudde akalulu so bonna babawangudde akalulu n'ababaka abalala bangi kwabaddeko Fox Odoy omukuba bakali abali kakiiko ka parliament naye bamwangudde akalulu kwabaddeko Shadow Atone Abdu Katuntu yewangudde naye bikyali mu kooti so byonna obalaba n'ababaka abalala abaddeko omubaka omukyalo wa district y'Embale Konigali Wango n'ababaka abalala bangi babali ku ddembe bonna abaddeyo naye nga ekyabatutteyo kuba twagenze nabo nga bannamawulire twagenze nabo kuva ku palamenti ogenda ku high court e Kampala kulaba nga wali offices za Saabalamuzi w'eggwanga Honorable Bati Katulebe so ekyabaddeyo bagenzeyo kuwuliriza biki ekitongole ekiramuzi bikiyitamu n'okulaba nga okola emirimu gyakyo n'okulaba nga barisiivinga embalirira y'ekitongole kino sigeddamuzi era nga embalirira y'omwaka 2016-2017 olina okutegeera nti akadde nga kano ebitongole ebinjawulo naddala ebya gavumenti biri mu nteekateeka y'okulaba nga bibaga embalirira gyebigenda okulaba nga bitambulirako mu mbalirira y'omwaka ogujja 2016-2017 so ababaka babaddeyo naddala mu kakiiko ka palamenti kano okulaba nga bafuna endowooza ebirowoozo ebyabalamuzi era nga babadde bakulembeddwamu Saabalamuzi w'eggwanga osa n'omumyuka naye yabaddeyo n'abalamuzi abalala aba principal judge baani bonna babaddeyo kubanga deputy we naye yabaddeyo deputy chief justice mulamuzi Stephen Kavuma naye yabaddeyo n'abalamuzi abalala bangi babaddeyo kulaba nga ensonga zino bazoogerako naye ensonga yasinze okukwata omubabiro
kulaba nti obuzibu bunene nnyo buli mu kitongole ekiramuzi. Obuzibu bunene nnyo obuli mu kitongole ekiramuzi. Lwaki? Kubanga okusinziza ku statement okusinziza ku alipoota ya Ssaabalamuzi w'eggwanga Bart Katulebe, okusookera ddala agambye nti beetaaga obumbi 120 ez'ensimbi za Uganda okulaba nga basobola okulaba nga batambuza emirimu y'ekitongole ekiramuzi mu mbali y'omwaka ogujja. Naye ku nsimbi zino tulowooza nti bateeseeko enteekateeka okulaba nga bagonjoola okulaba nga bawuliriza emisango emingi egiri mu kooti olwaleero. Emisango mingi antu bagenze mu kooti okulaba nga bareceiving justice, bafuna obwerufu mu misango gyabwe egisinga obungi n'okulaba nga bafuna amazima n'obwenkanya mu misango. Naye tekituukiridde ku misango egisinga. Okusinza ku alipoota ya Ssaabalamuzi, as per 31st December 2015, ennaku z'omwezi 31 mwezi Gwantenvu omwaka ogwedde 2015, bagenze okubala emisango egiri mu kooti egitandika okulaba nga giwulirizibwa nga giri emitwalo nga 11 n'omusobyo. Olwaleero emisango emitwalo 11 n'omusobyo gyesibye mu kooti. Abalamuzi batono abalina okuwuliza emisango gino. Olina okujjukira nti buli lunaku kumpi wabeerawo abalopa emisango. Abantu balopa emisango buli olukedde egy'enjawulo. So bw'obala nti as per 31st December 2015 2015 emisango giri emitwalo nga 11 n'omusobyo. Kati bw'obala mu periodi eno okuviira ddala ku first ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Gatonnya ogwa January 2016 n'okutuusa olwaleero mu April, misango ndozo girabye ddala era girabika gikyali mingi, girabikanga n'okujja ate gino baabazeeko ndowooza mitono nnyo. So egimu ku egyo aba ye challenge esinga okuba ennene ennyo eri mu kitongole kino. Nagenza okwekenneenya alipoota ya Ssaabalamuzi, waliwo emisango nga 968 gimazeeyo emyaka 10 n'omusobyo. Emisango ng'emeka? 968. Omuntu yagenda mu kooti ayagala amazima na bwenkanya, naye amaze mu kooti asasula looya bapulida abasinga obungi mu myaka 10. Kitegeeza buli ssente gy'akola asasula pulida, buli ssente gy'akola pulida mu myaka 10 talina kyaganyuddwamu munnayuganda. Oyinza okwesanga kuba bagambye 10 and above. Ekitegeeza 10 and above oyinza okwesanga even 20 years, even 30 years nga abantu bali mu kooti. Era kino kyawaliriza abantu abamu ne bagamba kirabika n'abantu abamu baafa nga balemereddwa okufuna amazima n'obwenkanya mu kooti za Uganda. Bw'otunuulira emisango wakati egimaze mu kooti wakati w'emyaka 5 ne 10 giri emitwalo nga 2 mu 10 n'omusobyo. Kati olwaleero tunuulya emisango emitwalo 2 mu 10 n'omusobyo giri mu kooti, naye nga gimazeeyo wakati w'emyaka 5 n'emyaka 10. Ndowooza labira ddala obuzibu obuli mu kooti za Uganda. Naye nabo tosobola kubanenya, batono bagezezzaako kye basobola, naye ate n'abamu balemereddwa okukola kye basaanidde okukola ng'abalamuzi abamu. Tebatuukiriza mirimu gyabwe. Abamu era bakyogeddeko, abamu basobodde okwenyigira mu buli bw'enguzi olw'emisaala emitono. Abamu nabo baagala nnyo emisango gino okulaba nga gyeyongera, adjourning. Okitegeera, mugenda mu kooti oli n'agamba ava adjourning lwakubanga yeetaaga kasente kali wekatali era omanya nti obuzibu bwe buli. Ne balooya bennyini nabo beetaaga kasente kuba amanya nti omusango bw'amaliriza oba omulamuzi bw'amaliriza okusala omusango mu bwangu, periodi okufuna akasente eba eweddeyo. Naye wano aba mmanyi nti omusango bwe guba guluddeyo mu kooti naye amanya nti buli mwezi tulina okulipootinga. Ekitegeeza buli wagenda mu kooti agamba njagala amafuta gange, njagala allowance nga munnamateeka nga bapulida. So ndowooza olabye ddala obuzibu bw'amaanyi. N'ekizibu ekirala nti twagenza okwetegereza nga n'akakiiko akayina okugaba emirimu mu kitongole ekiramuzi aka Judicial Service Commission tekaliiwo, kayina member wagu
memba omu naye nga atateekeddwa kati memba omu tasobola kugaba mirimu ekitegeeza nti olwaleero abalamuzi tebalina kufuna mirimu abasinga kubanga akakiiko kalina okugaba emirimu aka Judicial Service Commission tekaliiwo kalina memba omu tasobola kutuula kukozesa interview tekisoboka so Yesamuzi agamba nti president ndowooza yandyanguyeeko okulaba nga alonda bamemba bateekeddwa okutuula akakiiko kana kalina okugaba emirimu aka Judicial Service Commission okulaba nga obuzibu buno n'okulaba nga abalamuzi beeyongerako babeera recruited ate ensonga nnyingi ezabaddeyo mu kakiiko kano nabo bagamba nti beetaaga okukola ennongoseza mu tteeka erya Judicial Administrative Bill mu tteeka lino erya Administration Bill eya Judiciary bo bagamba nti beetaaga ekitongole kino kibeere independent essiga eddamuzi tibeere independent ne mu kugaba emirimu benyini Judicial Service Commission ebeere nga erina obuvunaanyizibwa obuteekeddwa okulaba nga egaba emirimu mu kitongole kino olina okumanya nti buli akola mu ssiga eddamuzi teyasoma bwalooya oyinza okwesanga nti waliwo bannamawulire ba communication specialist waliwo ba researchers oyinza okwesanga waliwo bakirina waliwo ba office attendant ba receptionist bonna abo tebasoma mateeka so naye Uganda Service Commission yebadde evunaanyizibwa okuwa abantu bano emirimu bagabira emirimu naye kati olwaleero bagamba nti kati obuyinza Judicial Service Commission ebutwala balabe nga n'emirimu gino gyonna nagyo gigabwa naye nga erina ogigaba si Uganda Service Commission naye bagamba nti Judicial Service Commission ekitongole kyennyini ekyessiga eddamuzi ekigaba emirimu kyalina okugaba emirimu badriver biki byonna bonna nga bayita eno se kuyita eri n'ensimbi baba bemalirira bemalirira naye nga bimu ku ebyo byabaddeyo mu kakiiko ka Parliament kana akaligana Parliamentary Affairs Committee naye nga n'embeera agambye nti n'embeera gye bakoleramu eya kooti sinnungi wesanga nti abalamuzi yagenda Nakaseke omulamuzi kooti eri wano ate embuzi zisula wano so Uganda ogirabe munange okyali ku Salamu TV olutimbero olw'emirembe programu ekyali omukeeze oyo muganda nge Sam Ibanda Mugabi ogira n'ogamba eno show yandyetaazi ndozi saawa zino okumogola ensonga ezo zonna nyingi nnyo no bwe tukomawo tugenda kutunako ku akalabba kalabikanga kakomawo saabawolereza akalinnyemu agamba kalina okudda tugenda kuwumulamu tuli ne bannaffe aba Prestige Majorini afuna akasiya gyako sige ku mugaati olyeko gwali kacyayi amakya amalungi agale tovaawo tukomawo katuwumulemu